Misango Ejikumunana. Great Muhere Precious, Olimuchala Mkuru, Enemyaka Asatu Musango, Olimuchiga, Olimukozi Wawaka, Irango Sula Namataba, Shirinya Boyogerere, Ekisangwa Muchira Municipality, Echawakiso District. Obunanwa omusango gwa kutulugunya muntu ekikontana n'essemateeka era kigambibwa nti gwe Tumuheire Precious ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Desemba Namataba mu Kirinnya Bweyogerere Division ekisangibwa mu Kira Municipality mu Wakiso District mu bumenyi bw'amateeka watuuse obune ku muntu ng'oyita mu kumutulugunya ng'omukuba omuluma ng'ogunda n'omutwe gwe omuntu oyo nga Tumukwase Claire omwana w'emyaka 4 era ng'osinziira kuba nti wali osanze obubi mu ngoye ze ekintu ekyamuleetera okuba nga alumizibwa n'okuluma. Emyaka 4 gyonna yali teyepamirangako. Abadde abikora oluusi alekamu. Abadde ayepamira obundi teyepamira. Because I've had everything, I'm trying to figure out what could be, what could have instigated all this. Yagakumanya lwaki bino byatuuka okubanga bawuliriza buli kimu olwali ekikolwa kyava kuki kwepamira. She defecated on herself? Yes. Yes, which deep. Okay, I would also like to know for how long you've taken care of the victim and the sibling. Kati yagakumanya ebbanga limaze nkulabirira omwana gwakosa n'abalala n'abaganda. Myaka 4. Oh yes. Yes. That was good. 2020. Gange bamita Mwesigwa Michael ze taata w'omwana eyatulugunyizibwa Tumukwase Claire. Ensalawo y'omusango ogwalwero eya kkooti ekibonerezo ky'emyaka 4 kyemuwadde nzikiziganya nakyo kubanga esinga nze asazeewo ate yandibadde nga kyeyongera ne kusinga ne kwekyo okusinziira ebbanga ly'amadde maze naye ng'alabirira abaana okubanga yakoze kino ekintu. Omwana otwava mu ddwaliro nga maze okutudischarginga twatuuka ku geeti naye nga yajja akenga kulaba oba tuddayo waka we twere tubeera naye bwe twatuuka ku geeti kugulawo geeti otwapanga ku geeti omwana yagaana kuddayo yagaana kufuluma motoka ng'alowooza anti we yamukuba akyaliyo kwe kusalawo afuna wala weemutwala nga wafuna obujjanjabi. Embeera gy'alimu kati teyaliikiriza kwa kati zino ssaawa azannya wabula nti talina quick response ekifuba kiringa ekibendinzeemuko naye nga ndowooza gyateerera kubanga ali ku treatment. Ku Kira Municipality nvumirira ne sekuvumirira yenna oluvannyuma lw'okuva mu kkooti ey'omukyala yatulugunya omwana. Amazima gali nti tuli bazadde naye tuli banyiivu nnyo ku kikolwa omukyala kye yakola. Ntegedde mu kkooti nti n'omukyala ono muzadde amazima gennyini mbadde mmanyi mukyala atazaalangako naye omukyala muzadde naye ekikolwa kye yakoze omwana w'abandi nga kikolwa kibi nnyo batumubale omwana waffe yakoleddwa ekikolwa ekibi ennyo ekitali kituufu n'akatono nga tewali na nsonga yadde
eweerebbwa nti nno yensonga lwaki yakoze bw'ati omwana. Nze ng'omukulembeze ku Kira municipality nvumirira ekikolwa omukyala kye yakoze era tetuli basanyufu yadde n'omulundi n'ogumu. Naye Mukama mulungi nti omwana agenda kusuuka naye tweyongere okusaba. N'ekirala abakozi be tukozesa abakozi nga balina ebizibu byabwe n'ensonga zaabwe. Ekintu kimutemba okutandika otulugunya omwana wo nga tomanyi yadde. Ng'omukulembeze siri musanyufu n'omukyala enneeyisa gye yayisizaamu. Erinnya nze Honorable Mutyaba Jimmy ndi mukulembeze ku lukiiko lwa Kira municipality. Kyamazima tubadde mu kkooti ku nsonga y'omukyala eyatulugunya omwana nga bwe kyatambulira ku butambi ng'ensi yonna bwe yalaba. Nze ngenda tandika na kusooka kwebaza. Neebaza ebitongole ebyokwerinda ebyakoze ekisoboka okulaba ng'omukyala ono aleetebwa mu kkooti. Ne byonna ebyanoonyerezeddwa omukyala byakakasizza nti bituufu yabikola, kireeta okwennyamira eri naddala abakulembeze, eri abazadde bonna n'ensi yonna okutwaliza awamu. Era nkubiriza gavumenti eyongeremu ku cameras mu bitundu byonna we zitali kuba ziyambako okulaba nga zirondoola abantu bano. Okutwaliza awamu, okuvumirira se kuvumirira eri abakozi abakola awaka abakyalina omutima ogutulugunya abaana. Ng'omuzadde obweraliikirivu bw'amaanyi nnyo era nkubiriza abazadde bannange okwekenneenya ennyo nnyini ddala nga baleeta abantu ababayambako awaka. Kuba emitima nga gino egy'ekko eri abaana abato ngivumirira ne se kuvumirira yonna. Badde mu kkooti mu nsonga y'okuwuliriza omusango gw'okutulugunya omwana waffe yatulugunyizibwa okuva mu Kira municipality mu muluka gw'Ekirinnya. Nvumirira ne sikuvumirira yenna ekikolwa ekyo ekitali kya buntu bulamu. Omuzadde okutulugunya omwana nga amutulugunya olw'okuba akubye pupu mu ngoye n'amukuba n'amutulugunya mu mbeera kumpi ey'okwagala okumutta. Naye njagala okwebaza abakulembeze bannange okuva Ekirinnya wamu ne poliisi abasobola okukwata omukyala oyo n'ajja mu maaso ga kkooti. Ekyennaku ennyo ye mukyala okubeera nti omutwe gwe mulamu bulungi, ate era ekyennaku kwe kukkiriza emisango gyonna egyakolebwa nti yagikola. N'olwekyo bakulembeze bannange mbakubiriza nti tube nga tuwuliriza buli mbeera eriwo efaanana bw'etyo y'okutulugunya abaana kubanga kkooti emanyi ekyokukola. Tulindirira mu ssaawa zino okubaako ekibonerezo ekigenda okumuweebwa. Kyembadde nsaba oba oliawo kkooti okusinziira ku mbeera y'omwana taata we gy'ayogedde gy'alimu, omwana yandibadde ajja mu kkooti n'alaba nti omuntu oyo yamutulugunya bamututte mu kkomera kubanga omwana kitaawe okusinziira ku bujulizi bwawa atya n'okudda ewaka alowooza nti oli yamutulugunya gy'ali. N'olwekyo mbadde nsaba nti oba oliawo banaamutwala mu kkomera okumulaga nti omuntu yakutulugunya wuuno oba okumuleeta mu kkooti okumulaga nti yamutulugunya agenze mu kkomera kubanga obwongo bw'omwana buyinza okubeera bwe butyo ne bwonoonekera ddala okutuusiza ddala obulamu bwe bwonna obw'oku nsi. Naye amagezi ge mbadde mpaawo nti oba oliawo omwana yandibadde ajja mu kkooti n'alaba nti ekibonerezo bakiwadde omuntu oyo yamutulugunya newankubadde emyaka gye teginategeera bulungi, naye bw'ategeera nti taliiwo agenze mu kkomera obwongo kiyinza obutereeza. Ebyo ebigambo byange.